Omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ayanjudde bye babadde beetegereza n'abakugu mu pulaani ey'ekkanisa eya Pentagon ng'omwaka ogujja omusingi gusimwa. Structure gye bayita Pentagon yeetaaga ebintu bingi. Abakugu bonna amaanyi bagagatta omulundi ogwo nti naawa n'abeera ka socket si kaakutema kuteekawo. Kati ffe twatumanyi nti bwe muba mukuba pulaani ya Pentagon ekizimbe bwe kiggwa kiba kiwedde. Nedda mukwano, emisindaalo waya we zinaayita wateeka okuba nga wazimbibwa wali planned. Amazzi we gayita wazimbibwa nga wali planned. Companies competence yaazo nayo yeetaaga obudde, kubanga tetwagala kuzimba Pentagon ate nga twakagiyingira nti wano watonya, nga twakagiyingira nti wano waabise. Tugenda funa abantu. Kati sofa ku tebo tulinako abasuka abataano nga n'Abachina kwe bali. Abamu ba mu Turkey, abalala ba mu Isirayiri, abalala be China. Kati gwe nange ndooza Mukama kyava tugamba nti be still, yimirira buyimirizi. Era gwe aweereza ssente za Pentagon naawe azisonda, zisonde ng'okimanyi nti toyina pressure ekuva ludda luno oba ludda luli, okola kwagala ate okola kuwulira na kugondera Katonda. Omusumba Bugingo agamba abantu nti ssente ezizimba Pentagon teziriyo. Leka nkubuulire musajja wa Katonda n'abaweereza ba Mukama abandaba. Abantu bano be tusaba ssente bannayuganda, era n'abamu ebizibu bye tuyitamu bye bayitamu, n'abamu basula enjala. Kaakati gwe abantu baguze ettaka, si bwe kiri? Abantu ne basonda ssente ez'okuzimba ekkanisa, abantu ne basonda rediyo ne TV, enkeera n'obasondesa satellite, simanyi bagireeta. Ate yalina ogigula. Satellite bya project ya government. Nati nze nange simanyi kubanga kakati abantu bano bajja kutujjamu obwesigwe, kubanga abantu bano batumanyi nga abasumba. Ne bw'oba kakande ye tomwagala, bw'oyitawo kye yazimbye si muzikiti kanisa. Ate era mu Uganda yonna tewaliwo muzikiti gwenkana kanisa eyo. N'ogwambogo nkugambye wano mu Uganda ne bw'okwata ogwa Kampala mukadde gwe gusinga, naye tegusinga kanisa eyo. So ono nvajo okuteekawo ebigambo ebingi ateekewo ebikolwa nga bwe yassaawo rediyo, abantu rediyo ne baziraba. Na kino kyabayingiramu ekisookera ddala bw'anassaawo ekintu ekyo Katonda ajja namwongera abantu. Nabano ababadde boogera muyaaye mubbi musajja mufere tebajja kuddayo byogera kubanga emimwa gijja kuba gibunidde. Njaga twagala kukola kino muleete kubanga ekiweebwayo kye baleese tekisobola kukola. Abantu ne beeyama. Kaakati n'abagamba abo abasolooza ssente biseera ebyo yali afuna nnyingi, n'agamba abo babbi. Naye joozi okusaba okwaliwo yali Good Friday, abantu yabagamba ku Kanani yennyini basasule ssente, ate nga Kanani bagyegulira tebagipangisa. Kaakati ekimuleetera ebintu bino nti ayagadde okuddira obwakabaka bwa Katonda ate ensi ye beebukulembera. Kati mu kifo ky'okusanyusa Katonda ate ye ayagala okusanyusa ensi ekitagenda kusoboka. Amaanyi agalade mu kusanyusa nsi. Lw'ensonga lwaki afunayo buli kigambo. Leero n'oleeta soda n'ogamba awonya, leero n'ogamba nti ate ekimu eky'ekkumi kiwonya, ate nga kati kigenda kuwonya ndwadde ki nga olwedde ate banywedde soda ne bawona. Yaleese nno ne keeki oba okyali ku soda.
sodo okubanga okola webale nnyo webalire ddala kama yebazibwe nnyo yonna gyesuzira okubanga otugoberera nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembewa njagala kutegeeza Dr. Senjobe wa Biva Organic akugambye nti gendayo abeere nga akujjanjaba gwe alina obuzibu mu nseke alina obuzibu mu olina fibroids olina prostate mu baami otambula bubi olina ulcers ebintu ng'ebyo otowebaka ate naawe owebaka tozuukuka tolina appetite toyisobola toyagala kulya n'ebintu ebiringa ebyo njagala nkutegeeze nti teweesibaako ndwadde endwadde togiyita nti ndwadde ya famire yaffe genda Dr. Senjobe abeere nga akujjanjaba awe Mengo ku Biva Organic oba ku kooti y'Emengo wali kubiri kyama bayita Ham Mukasa Road ekizimbe ojjaba okiraba bulungi nnyo kiriko langi za kiragala bakiyita Biva Organic gwe ovudde eri Masaka ovudde Busega okutte Wakaliga Nateete Kampala Road bw'otuuka Emengo mu katale bayita katale viirako awo kyamiraawo newaboda n'omugaa nti ntwala ku Biva Organic era bajja kutwala nusu lukumi lwokka n'ebigero osobola okuba nga otuukawo singa oba obuuzizza kuba n'ekizimbe kiwanvu nnyo beera okiraba kiri opposite Masengere ate ebitundu by'eggwanga ebirala nayo gyali ab'Ekayongo ojja musanga awo ku Katikomu Hotel ate Erugazi ojja musanga ku Habusa Bank ate Masaka gyali Embalala ne wala yonna gendayo asobola okuba nga ate akujjanjaba yakoleddeyo n'amajaani agajja okuyamba okukkirizinga mu lubuto okutereeza ebirwadde ebyo ebimu bitambulira mu lubuto ojja kuba nga ate oterera bulungi nnyo ndina omusumba Konkona tuli ku Jesus the Bread of Life Church endejje ono ndejje kimusomba ndejje mirimu sero ndejje mirimu sel yewali ekanisa ya Mukama empya wetusinzidde ne tukuweereza broadcast eno oba interview n'omusumba buuza ku bantu mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu neebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe ate ne neebaza Katonda kisookera ddala okubeera nti mwalokoka nammwe abatannalokoka nensaba Katonda abawe ekisa musobole okulokoka tugulumiza Katonda kubanga omwaka tuli mu kugumalako tuguwumbawumba waliwo abeetegeka okulya Krismasi ate nga Desemba 31 tebajja kubaawo kaakati ebyo byonna olina okwetegeka n'olokoka n'obeera mulokole ddala kubanga ate kisobokera ddala obutatuuka ku Krismasi newankubadde gwe ng'olaba nti n'enkya kisoboka obutalutuusa n'otalutuusa kubanga essaawa zino waliwo kati be bakimye mu ggwanika embulago ate waliwo kati be bali mu kuteeka mu ggwanika lwakuba nti abantu kye balina okuzuula nti gye tulaga Katonda yatuteekerateekera ng'era bwe yatuteekerateekera ku nsi wano lwakuba nti ekyenjawulo ti bw'oba ogenda gy'oli ate omubiri gwo oguleka ku nsi eri otwala mwoyo kati olina kuba nga weeteekateeka nnyo tutandikirewo leero tujja kuyitirawo pasita Bugingo nakulabako juzi ng'ogenzi wa Pastor Mukuye okusomesa ku kimu eky'ekkumi era bwavaayo ndowooza bakitegeera then ne Pastor Heron Mutebi naye namulabako ng'agenze still era wa Pastor Bugingo okusomesa ku kimu eky'ekkumi naye ate yo si ensonga ze gyenjagala siri ku byewa Pastor Mukuye ebyaliyo wabula Pastor Bugingo alina statement gyakoze mbadde ngezaako wano okulabika nti nginoonya nabo bansobola okugifuna yagambye nti ekimu eky'ekkumi mu kanisa ye teeka nti era ne woobeera nga olwadde nga ne ssente z'olina zibadde zikutwala mu ddwaliro ezo ssente ziweeyo ekimu eky'ekkumi kubanga nti ekimu eky'ekkumi ddagala njagala kwebaza Mukama olw'ekibuuzo ekyo kikulu nnyo ndi omu kubakkiriza nti omuntu oteekwa okuwa ekimu eky'ekkumi era n'okuwa ekiweebwayo bw'oba omaze okutegeera nti ebintu bino tebiva mu ntuuyo wabula biva eri Katonda okugeza kankuwa ekyokulabirako ekyawandiikibwa kiri mu kyamateeka 8 olunyiriri lwa 18 bayibuli esomesa bweti ti onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweze endagaano gye yalayirira bajjajjaabo ne leero kitegeeza nti Katonda mu kumujjukira
ng'amaze okukuwa kubanga tewaliwo kye tufunanga Katonda si yakituwadde olina okusooka okutegeera ye nga Katonda yayogera ki ku ebyo byakuwadde. Ekyokubiri kye nnyinza okunnyonnyolako wano abantu kye bayinza okumanya kye kigambo kino njagala bakitegeere bulungi. Bw'ogenda mu by'omumirembe essuula ejja kubeera eby'omumirembe essuula ebeera ekyokubiri eby'omumirembe ekisooka essuula ya 29 olunyiriri katuve ku lw'11. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bibyo obwakabaka bubwo ayi Mukama era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna. Obugagga n'ekitiibwa biva gy'oli ggwe afuga byonna era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Kale nno Katonda waffe tukwebaza nga tukutendereza olw'erinnya lye ery'ekitiibwa. Olw'14 naye nzaani n'abantu bange kyeki fe okuyinza okuwaayo bwe tutyo kubanga tutodde ku byaffe kubanga byonna bye tutoddeko biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo. Kaakati kino kye njagala okusooka okulaga nga sinnatuuka wali nti bw'obanga wakkiriza Katonda n'olokoka. Bayibuli egamba nti mu Baluumi essuula ya 8 olunyiriri lwa 14 nti abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Bayibuli n'esomesa mu Isaaya 1:19 bwe munaagondanga munaalya ebirungi ebyaki eby'ensi. Kaakati bw'omala okukizuula nti ebintu byonna by'oyina mu mukono gwo biva eri Katonda, ekyo kikuwaliriza okutambulira mu nkola za Katonda, okutoolako ku ebyo byakuwadde n'owaayo eri Katonda. Ontegeera bulungi kubanga Katonda ono omulaba ye yatuteekerateekera ensi eno n'ebigirimu byonna. Kyovula bwe yali atonda omusajja Adamu yamugamba nti ebiri mu lusuku byonna lya naye tonoga ku muti ebibala ku muti ogw'obulamu tonogaako ebibala. Amakulu gaakyo nti Katonda alina ebintu bye yeeteerangawo okulaga nti ddala oli mwetoowaze gy'ali. Kaakati bw'ojja n'ogamba nti okuwa ekimu eky'ekkumi teeka kyabuwaze era si kyabuwaze. Buli lw'oyagala ennyo Katonda oteekwa okukola. Kati nze kenkuwa ekyokulabirako. Nze nteekateeka okuliisa abantu kubanga nkikola buli mwaka abatasobola kwetuusaako kyakulya. Naye ekyo nkikola kubanga nategeera ki Katonda. Ekyokubiri nteekateeka kulusedi ndi waddembe obutaziteekateeka. Naye olw'okuba nategeera Katonda nteekateeka ki kulusedi abantu balokoke. Nenteekamu ssente zonna ezandibadde nga zisobola n'okungulirayo ku bupoloti eyo n'oziteeka mu lukuŋŋaana. Oba ontegeera. Kaakati bino byonna okuwa ekimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo kiva mu kubanga otegedde Katonda. Kiringa abagenda mu kusamira tayinza butatwala mbuzi kubanga ye yategeera nti mu kusamira batwala embuzi. Byebimu ku byetaagisa. Omala kutegeera era bw'oba tonnabitegeera ne bakusaba embuzi tosobola kugibawa. Ontegeera bulungi. Kati Bayibuli etusomesa bw'eti ekimu eky'ekkumi tekiwonya ndwadde. Tekiwonya? Iye ate omusumba agambye nti ekimu ekikumi ddagala. Ngenda kukulaga ebiwonya. Mako 16:17 egamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Ekisooka banaagoba emizimu mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri banaayogeranga ennimi empya. Bwe banaabanga banywedde ekintu ekitta tekiibakolenga kabi. Banasanga emikono ku balwadde ne bakola ki? Ne bawona. Kaakati ebyo bye bikolebwa mu oyo akkiriza oba onfuna.
ekyokubiri kye kino omulwadde osobola omusiigako amafuta era n'akola ki n'awona okuyita mu kukkiriza osobolera ddala okusiiga omulwadde amafuta n'awonyezebwa naye okuwaayo ekimu eky'ekkumi ekyo tekiwonya muntu osobola okuwaayo eky'ekkumi ekyo naye osigala n'obulwadde bwo kankikuddiremu era bangi nnyo abawaayo ekimu eky'ekkumi n'atawona kino njagala abantu bakimanye njagala abantu bakikole ki bakitegeere bulungi okuwa ekimu eky'ekkumi kiri ku paati ya mukisa ebintu by'okweyongera n'okubeerako obukuumi bwa Katonda kusinziira bayibuli nga bw'esomesa ate si kyampaka omanyi lwaki tubuulira enjiri kati kenkuweyo ekyawandiikibwa kimu okitegeere bw'oti timuseewo ekisooka essuula 2 olunyiriro lwokusatu n'olwokuna bayibuli egamba nti kino kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka batuuke okutegeerera ddala amazima tewaliwo abafa nga tebalokose bayitirivu kati olowooza ogenda abantu obakwata ekifuba nti mulokoke abantu olina kubasomesa busomesa kiki ekituufu omuntu n'ategeera kaakati bayibuli esomesa etya katuddeyo wano ku bigambo bino ebikulu byenjagala tutegeere ekyamateeka essuula ya 16 olunyiriri lwa 17 bayibuli egamba bweti buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda wo gwakuwadde onoowanga nga bw'oyinza ate ekyokubiri ekimu eky'ekkumi tosobola kutoola ku ssente za ddwaliro n'owaako kimu kya 10 ng'ate batugambye nti ddagala waliyo mu ddwaliro mu bayibuli eyali akikoze ekimu eky'ekkumi kiva ku magoba ekimu kati kenkuwa ekyokulabirako singa omuntu akuweereza ssente emiliyoni emu oba miliyoni 2 otandike omulimu ezo ssente tekuvaako kimu kya 10 nga toba ofunye kati ezo ssente olina kusooka kukozesa ssente ezo bwe zitandika okuzaala ku magoba kojja ekimu eky'ekkumi ono kapito tomukwatako kapito tebamu ate ensigo bagirya gwe wali olabyeyo akwata ensigo gy'atwala okusiga mu nnimiro ate n'asooka agifumba kibanga kufuna looni ya banka n'ogaateka osooka ogiweko ekimu eky'ekkumi bwe kyefaanaanyiriza ofunye looni mu banka ogenda tandika bizinesi ali n'ogamba koso kati tosobola kuddira nti simanya bakuwadde embuzi ogitunde kubanga jjukira ekimu eky'ekkumi kirine ku bisolo kiri ku buli kintu kyonna ky'ofuna mu magoba kaakati n'okwata embuzi gye bakuwadde olunde ate n'ogiwaayo nti kimu kya 10 so Pastor Bugingo yatukubye empewo nze kye nandyagadde nti ekizibu kye tulina nti omusumba Bugingo naye akimanyi bulungi nti ayina we yabeererawo ng'abantu tabeegayirira kuwaayo kubanga abantu baali balaba gy'alaga ekyokola bakimanyi ekintu nga bakimanyi era nga ye omulimu gwe kuvaayo kugamba bantu sande ewedde twafunye miliyoni 8 n'azitematema ez'ebinusu ezaki naye n'atababuulira engeri gye yagulamu mmotoka gye yazimbiramu mukazi nyumba oba ompulira bulungi kaakati ensobi eri wano omusumba Bugingo kye yeerabira ti buli lw'olibeera ku TV ne rediyo osumba abalokole n'abatali balokole kituufu osumba abajeemu n'abatali baki n'abatali bajeemu kubanga ne mukama waffe era bonna yabalina naye yennyini yakyogera n'agamba nti mukama yamutuma eri abalokole n'abatali ki naye abantu bano boolaba booyogereramu abo kuba kati nze bwe mbeera mu kyaki wano siina TV
siina radio onfuna bulungi kati wane saawa eno ontadde ku TV ontadde ku mutimbagano kitegeeza njogera n'abalokole n'abatali baki balokole kati bwemba njogera n'abalokole n'abatali balokole nina kubawa mazima ga Bayibuli kubanga oyo atali mulokole bujja kukya naye akwate Bayibuli nze nali simuli mulokole era nze nali simanyi nti nyinza okulokoka ekirala we nalokoka era nali simanyi nti nyinza okubeera omusumba kubanga nali ndaba emitawaana gy'abasumba mingi kati bugingo ebintu bino byalina okutereeza ekisooka akozesa omutimbagano okusomesa abantu aleme batiisatiisa aveeyo bino byabeerako n'avuma n'akolima ebyo tebikola nze bugingo njagala kumuwa ekintu kimu Bayibuli esomesa bweti mu lubereberye ayinza okuba teyasomawo ayinza okuba nga mu Bayibuli gyalina tekiriimu kubanga zino ze tulina yazikumako omuliro naye njagala yeetegereze ekyawandiikibwa kino Bayibuli esomesa bweti lubereberye essula ya 12 katuve ku lunyiriri olwokusatu Katonda agamba Ibulayimu amugamba bw'ati nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga nange naamukolimiranga nze amakulu g'ekigambo kino nti omuntu bw'ayimirira n'akolimira bugingo Katonda mwennyini ayimirira n'amukolimira kubanga ekyo yakisuubiza jjajjaffe Ibulayimu ate gwe tutambuliramu ffe tuli zadde lye nawanga omukisa yakuwadde omukisa era anaakuwanga omukisa kaakati nti bugingo ate gwe bw'okozesa ekyo kubanga ye Katonda yalina okukolimira abantu be era kino alina n'okukimanya waliwo n'ebyolima abantu bye bayingiramu olw'obujeemu kati nkuweeyo kimu kankuwe kubanga eno ye Bayibuli ayinza okuba naye takimanyi naye kyemmanyi nti bugingo atugoberera ate njagala akimanye nti ffe tetulinga abakubira engalo ekibi kubanga Bayibuli egamba nti tebabikola bukozi naye bawagira ababikola kitegeeza waliyo geyeena naye Bayibuli esomesa etya Yeremiya essula eya 48 olunyiriri lwa 10 luno nno mu Bayibuli gyalina teruliimu eno gyeyayokya gyeyayokya kati afuna omukisa abitegerere nanti gyeyayokya mu ebiri naye gyalina tebiriimu kati Bayibuli egamba bweti tuli mu Yeremiya 48 olw'ekkumi akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa olaba nti waliwo abantu abayingira obuyingizi mu kikolimo nga toweetaaga bugingo gwe kolima ngaye olw'obujeemu bwe olw'obujeemu kati kitegeeza nti singa oyimirira ku TV nga eya bugingo radio n'olaga abantu bano ennyiriri zino zendi mu kkuwa bo bennyini nnyini togenda na bakaka nti weekimu eky'ekkumi bajja kuba balaba omugaso gwaki ekirala bugingo nkimanyi nga bugingo nti alina obuvunaanyizibwa bungi TV zeetaaga radio zeetaaga kati nga ye alina kuteekawo nkola ayawule ebintu bino ayawule ekiweebwayo ayawule ekimu eky'ekkumi ayawule ez'okuzimba abantu abaawulira era abalage omugaso gwa rediyo ezo kati abantu abo balaba era nga bwe basonda ssente ne bakola rediyo balina obusobozi obukola buli kintu kyonna awo wennyini ebintu bya kusumba bugingo tebiggwa malojja tebiggwayo naye ndowooza gano mawulire malungi eri abagoberezi ab'ekyaakiye wamu n'abo abaagala okulaba ku Pentagon omulundi oba ogwokumeka mu mwaka guno azzeebu n'akola ekisuubizo eri Pentagon yagambye nti Pentagon eno egenda kutandika okuzimbwa omwaka ogujja Pentagon egenda kuzimbibwa era n'agamba nti mu kuzimba kwa Pentagon
kampani 5 ezimaze okusaba okuweebwa omulimu ogwo. Kampani 5 Prime Ministries International ayanjudde bye babadde beetegereza n'abakugu mu pulaani ey'ekkanisa eya Pentagon ng'omwaka ogujja omusingi gusimwa. Structure gye bayita Pentagon yeetaaga ebintu bingi. Abakugu bonna amaanyi bagagatta omulundi ogwo nti naawa n'abeera ka socket si kaakutema kuteekawo. Kati ffe twali tumanyi nti bwe muba mukuba pulaani ya Pentagon ekizimbe bwe kiggwa kiba kiwedde. Nedda mukwano, emizindaalo waya we zinaayita wateeka okuba nga wazimbibwa wali planned. Amazzi we gayita wazimbibwa nga wali planned. Kampuni 5 zisabye okugizimba okuli n'eza China. Companies competence yaazo nayo yeetaaga obudde, kubanga tetwagala kuzimba Pentagon ate nga twakagiyingira nti wano watonya, nga twakagiyingira nti wano waabise. Tugenda funa abantu. Kati sofa ku tebo tulinako abasukka 5 nga n'Abachina kwe bali. Abamu ba mu Take, abalala ba mu Isirayiri, abalala be China. Kati gwe nange ndooza Mukama kyava tugamba nti be still, yimirira buyimirizi. Era gwe aweereza ssente za Pentagon naawe azisonda, zisonde ng'okimanyi nti toyina pressure ekuva ludda luno oba ludda luli, okola kwagala ate okola kuwulira na kugondera Katonda. Awe tuli mwaka ogujja ebadde bikyadusibye tukwasaganya kampani zonna bwekizimbe ekizimbibwa tekigenda kubaamu ate mbutema wano yisaawo waya y'amasanyalaze ayagala byonna bibeere kisituke lumu nga n'amasanyalaze mwekali kakati pulamba simanyi bino pulamba ayisaawo payipo eno yonna alina kukirina kuba mu pulaani. Kakati ekisookera ddala ow'ekitiibwa Aloysius Bugingo ayinza okuba ng'ayina okwolesebwa okunene okw'okuzimba Pentagon, era nze ndi omu kuba muwagira okugizimba. Kazi wange Pentagon tekiri mu Bayibuli? Pentagon tekirimu mu Bayibuli. Yakijjawa? Yakijja mu Amerika. Kuzimba nyumba Amerika yeeyina kye bayita Pentagon. Kitebe kya security ekya Amerika, Pentagon. Ate kyakubwako lumu. Kyalumbibwa omusajja ayitibwa Osama bin Laden. Okuzimenya ba Mukama nga terina kakwate konna kuki. Kakati ow'ekitiibwa Aloysius Bugingo ayina okusooka okubeera omwegendereza ate ayimirira ennyo mu kigambo kya Katonda. Bayibuli etusomesa mu Bakolosaayi 3:9 temulimbagananga mwekka na mwekka kubanga mwe mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Olw'ekkumi ne mwambala omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyabatonda. Bugingo ebigambo byange bigenda kubeera bwe biti. Ekisooka, pulaani gy'olina yeeraga buli kintu kyonna bwe kigenda otambula. Yeeraga payipu bwe zigenda otambula. Era pulaani gy'olina igwe togirinaako bukugu. Eyo y'abayinginiya. Era okuzimba Pentagon oba ekizimbe kyonna ne kitonnya, ekyo tekirina we kikwataganira ku ggwe Bugingo. Kitegeeza yinginiya kimukakatako okuwa ekizimbe nga tekitonnya. Era singa akizimba ne kitonnya, kyova olaba wabeerawo endagaano ne bw'aba akizimbye ne kigwa, kubanga kye bayita kampani wabaawo endagaano. Ne kimala kigwa, kampani evunaanyizibwa okuzimba kiki? Ekizimbe ekyo. Lw'ensonga lwaki balooya bakiyingiramu,
amateeka gavumenti nebeera ng'ekirimu era pulaani eyo gavumenti yegikakasa. Kaakati gwe bw'oyimirira n'ogamba nti ate twagala epayipo z'amazzi ate bikole bwe biti, ebyo tolimba bantu, si bibyo. Ogugo gwa kuŋŋaanya ssente ziwa kampani n'obawa ne pulaani n'obalaga newa we bagenda okuteeka ki, ate ne pulaani eyo bagikuba nga basinzidde ku kifo. Kitegeeza abaakuba pulaani eyo bajja ku kifo ekyo ne bakuba pulaani nga bali mu kifo ekyo. Balina okumanya nti ekizimbe kino kijja tunula eno, bwe kitunula eno ate kijja kutta gundi. Kaakati ekintu ekirala, igwe wennyini wayimirira n'ogamba nti kampani egenda okuzimba omulimu ogwo y'Abayisirayiri. Yes. Kati ate bw'oyimirira n'otugamba nti ate n'Abachina baasabye, ate nga watukakasa nti Abayisirayiri bw'ogenda okuwa omulimu ogwo, era n'otugamba n'ebizimbe tebigenda kuva wano, bagenda bitika ku nnyonyi bive e Isirayiri bijje. Kati awo nno Bayibuli bwega nti temulimbagananga, kubanga obuzibu we buli kati gwe wennyini gwe ogenda okutta okwolesebwako. Ate ng'okwolesa kwandibadde kutuufu. Okwolesebwa kusobola okuba okutuufu, kubanga nze ninawo ekkanisa zendabye naddala ezo Church of Uganda, ekereziya ez'enjawulo nga okuva lwe twazaalibwa ezimu tezinnaggwa. Kituufu. Nga weeziri ate nga buli ntegeka gye batekeka basonda ssente. Ontegeera bulungi. Naye gwe wennyini wayimirira mu mwaka guli n'oga nti guli oba 2 mmeka 2017 2 mmeka n'agamba nti we guggwerako mujja kuba muyina ebisumuluzo 2021. Kati ebyo byonna by'oyogera bikwongera okulaga nti toli muntu wa Katonda, toli wa mazima. Nze kye nandirowoozezza bugingo ebintu ebimu gwogugo gwandibadde gwa kuŋŋaanya ssente n'ofunayo omuntu ayogerera ebyagundi eyo ebyokuzimba. Kyaki nebeeramu building committee ne chairman building committee. Nze ndabanga kati atomedde, kubanga ekyamazima ekintu kyali mu kugamba mbu twagala ekizimbe kisituka lumu amasannyalaze ow'amazzi, ebyo talina kya nanti kaakati amazzi bibeera ku pulaani, naye ate toyinza bipulaaningira ku kintu ekitannafuna na musingi. Yes, kubanga ate era mu ngeri kyayagala okugamba kati awo we bali tebalina mazzi, olwedde balina toyireeti, yatulaga toyireeti ne yeewaana naga nti abamu aboogera n'ennyumba ze balina tezifaanagana toyireeti. Naye ng'ate waliwo abasajja, nze nagenda wano ew'omusajja bamuyita Tom, omusumba Tom, ayina toyireeti eri mu kawumbi. Nakino kyennyini kyayogera nti njagala bitambulire ku munsi manyi babikoleramu temulooza mu kizimbe kisituka kyokka, alimba. Olw'ensonga tulabeko ebizimbe nga bizimbibwa, waliwo ebitambula n'ekizimbe, waliwo ebikolebwa ekizimbe nga kiwedde. Kati gwe kyoyagala okuŋŋamba osobola oyingizaamu amasannyalaze nga tekinnazimbibwa? Tosobola. Oba osobola kussaamu mataala? Tosobola. Osobola okisiiga langi nga tekinnazimbibwa? Bwetagala kutema. Kaakati ogwo omulimu gw'okutema si gugwe. Bw'omala kati wulira kye bayita ziri kampani. Ekisooka kampani bwe mumala okukkiriziganya nti ogiwadde omulimu, waliwo ssente z'obawa. Ebyo bye yandibadde alaga ekkanisa nti kampani bweti twamaze okukwatagana nayo nga bwe yatuga nti yakwatagana n'eya Isirayiri. Tetwetaaga kumanya batakke, tetwetaaga kumanya Abachina. Olwedde wali watukakasa dda nti Abayisirayiri be bagenda okukola omulimu guno. Akati kye yandibadde alaga y'endagaano n'agiraga wakati wa House of Prayer, Pentagon, House of Prayer. Nanti nze sibitegeera, ndaba amannya mangi. Kaakati ye n'ayimirira n'abaga nti eno y'endagaano. Ekisooka kati kankuwe ekyokulabirako. Omanyi lwaki bugingo abantu bawakanya obujulizi bwo obw'amasasi? Nnyonnyola. Kati nze nkikubuulire.
nze ndi omu akkiriza nti Katonda akola ebyamagero naye ebyamagero bya Katonda si bufuusa bibeera bya ddala kubanga Yesu gwe tukkiriza yazuukiza Laazaalo w'ennaku ennya era waaliwo n'abantu olira bulungi kaakati ono ekizibu singa abasawo b'emulago baavaayo ne boogera ku kizibu ky'owafuna obujulizi bwo bwandibadde bw'amaanyi singa poliisi yavaayo n'etukakasa naye kaakati gwe balamu n'omufu yennyini tetumulabyeko tomuleeseeko yadde kale ku kkanisa oyinza naye omuweereza abadde aweereza ku kkanisa ddala waakiri tomuteeka mu kompaawundi nejo ewa Bishop Kiganda abadde akolera Ashers yafudde ne service yabadde ku church ne wa musumba Kiweweesi waliwo omukyala eyayaniriza Pastor Kiweweesi mu Kansanga omukyala oyo yafa era baali bamuyita maama Kansanga naye mayiti ye baagireeta naye gwe omukadde nga mukadde wa kanisa mukuumi wo asula waka wo kitegeeza omuntu asula ewaka aba muntu wa munda ono asobola okumanya nti leero musumba eno yandaawo yajajja okwambala eno baziyita pajama sitokisi ze zino nati njogera bye yatugamba oŋŋamba otya nti toyinza kuleetako omuntu oyo ab'okukyalo ne bajja so ekyo kyawewula obujulizi bwe kati obujulizi bwawo we bubulira ekyokubiri nti ku bujulizi Katonda bw'akola iffe tulabye ku bantu omusumba Robert Kayanja baasabira nalabako n'omusajja oyo bamuyitaani Kakande naye kye basooka okukola ojja n'ebbaluwa z'eddwaliro ezikakasa obulwadde bwo waliwo ne bebaleetera mu ambulance nze nina omukazi gwe baleeta ewa Kayanja nga bamugye mu ddwaliro mu ambulance n'abasawo mwebali era ennaku ezo baakoze crusade mu luggya lw'omukyalo oyo nga beebaza Katonda kaakati gwe bw'obanga osobola okweka ebiwundu n'okweka ebiwundu n'otunyumiza bakukuutanga gwe bakuuta ekyangwe awo obujulizi bwo we bufiira kubanga leka nkubuulire bwe baba olaba kaakati ogwa bugwi kabenje oluusi n'ofuna wano ekiwundu naye nga buli muntu omulaga ne bandage zirabika naye gwe ekiwundu ekiri mu mugongo n'olemu kiraga ensi awo we wafiira obujulizi bwo enkeera n'olinya emmoroka paka lw'ebitaku ly'okuziika ng'oyambadde naye gwe omanyi ng'olina ekiwundu munda nga n'otuula mu mmotoka omanyi bwe buguma kyokka ati n'amasasi gookya ekiwundu ky'amasasi kale eyinza n'okuba ennyogoga naye waliwo ne lweyeesigama waliwo n'omusajja gwe nalaba ng'amuyisaayo omukono bw'ati naye nga teyenyenya kaakati ebyo bye bireetera obujulizi bwo mukulu ow'ekitiibwa obujulizi okusaabulukuka naye tekitegeeza nti abantu tebakkiriza nti Yesu akola ebyamagero so pastor omusajja ono bw'agamba nti companies 5 eziri ono kitegeeza talina nemugiyakkanyiza nayo ate abantu bagamba nti kyaki yakoze mu mwaka nanti kaakati bwe kiba nti kampani zasabye kampani ewandiika akwata ebbaluwa aziraga ekkanisa kubanga ye kyalina okumanya nti ye alowooza bw'aba ayogera ayogereramu abo abatudde abo naye nze namugambye bwe nti buli lw'olibeera ku TV ne rediyo oyogera eri abalokole n'abatali balokole agambye nti kampani zino tajja kupapa kuziwa mulimu wabula agenda sooka kwebuuza ku gavumenti gavumenti emuyambeko ziri commending simanyi wa gavumenti aleziwaddeko ku mirimu ekisookera ddala kino kye kino tewaliyo kampani yonna esobola kukolera wano mirimu nga gavumenti tegiwadde pamiti waliwo lwoyo omwe eyavudde Kenya ng'ayagala kuwolereza Dr. Besigye gavumenti teyamuwadde pamiti ompulira bulungi kati ogwo omulimu tegubeera gwa bugingo ogwo omulimu guli wakati wa kampani ne gavumenti era yo kampani njagala kino akimanye bulungi kampani egenda okukusaba omulimu kitegeeza eba yamala dde okufuna obusobozi obukolera wano
kadi yekyagamba sikufuna busobozi oba kufuna bbaluwa ekkiriza ebakkiriza wabula agamba ku nkola y'emirimu ya kampani nga yo nti gavumenti yejja okumuyamba okumanya nti Pastor Konkona kampani ezimba bulungi gundi kampani yazimbako Kenya gundi yazimbako egindi eddoboozi weeri wano aga nti gavumenti yegenda omuyambako wani aweebwa omulimu omunene ogwa Mukama okumuzimbira ennyumba ey'ebyafaayo nolwekyo Pentagon ng'esimbudde buli muntu ajja kutegeera lwaki yatwala obudde era tugenda kwebuuza ne ku gavumenti ebyaddala tugenda kwebuuza ku gavumenti ku bitongole ebyo ebyagala okukola omulimu iyo erikomendinga kiriwa ngeri wajjali wadde omulimu kampuni ejjekole mu Uganda abatali kumanya kwa gavumenti tuli wansi wa gavumenti eno era tuli bagonzifu ku mateeka omulimu gwa gavumenti kumanya yali ekozeeko oba yo gavumenti kugisa abantu agala kujja mu Uganda kukola kakati ekisookera ddala gavumenti ekintu kyesooka okukola kyekino kampani eri bw'eba eyagala okujja okukolera wano eraga gavumenti byezzenga ekola zeni gavumenti nemuwa pamiti egikkiriza okukolera wano gavumenti bwemala ogiwa pamiti eyo kitegeeza naawe woofiisi mwewagenze pamiti eyo bagikulaga era bino byoyagala okukola bo bayina okukukakasa nti bayina obusobozi obukola ki obubikola lw'ensonga lwaki mukola kye bayita agulimenti agulimenti eyo kyekiri kyenkugambye nti singa ekizimbe kigwa kampani eno evunaanyizibwa kubanga waliwo agulimenti ezikolebwa nti ekizimbe mukimpa kiwedde yes ate ku kizimbe kyayagala nze nga bwe mmanyi nga n'ebigenda okukozesebwa biva luddawa Isirayiri tekisobola kuggwa mu mwaka gumu kati noza guno ogusooka kuba kugenda kubeera kusimbula yiri embasa ya Amerika bagizimbidde ebbanga ki empitawo ndaba bazimba bazimba kubanga kye bazimba kigumu kakati bugingo bw'oba oyogera eri eggwanga oba eri abantu bonna sooka otegere nti abantu bano yadde tuli basumba naye mulimu abatusinga amagezi mulimu abategeera mulimu abaasoma okutusinga mulimu abakolera ddala bino ffe bye twogera olira bulungi nga gy'emirimu gye bakola kaakati gwe bw'oba oyagala gavumenti ekuyambe gwe gavumenti kyeyamba ku musumba oleeta pulaani yo ne bagikakasa lw'ensonga lwaki ne babeera bazimba nti gavumenti kigikakatako nga KCCA okuweereza bayingiriya baayo okulaba ebizimbibwa ebyo okwewala ebizimbibwa okugwira nti bo bateekwa okujja lw'ensonga lwaki mbakakasa gundi eyo pulojekiti eyo era gavumenti n'egifulumya so agambye abantu musonde ssente kuba kyemugoba mukiraba kakati bugingo njagala asooka azuula ebintu bino omanyi bugingo ajja akyuka lumu yalumba Dr. Serwadda ne Bugembe kubanga bwe baali Dr. Serwadda yali nga Nambole Bugembe oba yategekeranga bwe watyeyo kati n'abagamba ne babagamba baleeteyo 2,200 ffe kino tukimanyi nti abantu basobola mu kyaki okuwaayo naye nga oyinza okuba n'abantu nga bayitirivu noweekanga ng'abantu abaleese sente ze baleese ntono lw'ensonga lwaki ogenda noweekanga tisinga abantu bajja ne bawaayo mu kiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi ne bawaayo miliyoni 10 ate tewaliiwo bwetaavu bw'oŋŋambisa abantu tusonde tugule kino ate ng'olwedde sente weeziri
ebimu kubireetesa noga naye twagala kukola kino muleete kubanga ekiweebwayo kye baleese tekisobola kukola abantu ne beeyama kaakati n'abagamba abo abasolooza ssente biseera ebyo yali afuna nnyingi n'agamba abo babbi naye joozi okusaba okwaliwo yali Good Friday abantu yabagamba ku Kanani yennyini basasule ssente ate nga Kanani bagyegulira tebagipangisa kaakati ekimuleetera ebintu bino nti ayagadde okuddira obwakabaka bwa Katonda ate ensi ye bebukulembera kati mu kifo ky'okusanyusa Katonda ate ye ayagala okusanyusa ensi ekitagenda kusoboka amaanyi agatadde mu kusanyusa nsi lw'ensonga lwaki afunayo buli kigambo leero n'oleeta soda n'ogamba awonya leero n'ogamba nti ate ekimu eky'ekkumi kiwonya ate nga kati kigenda kuwonya ndwadde kinga olwedde ate banywedde soda ne bawona yaleese nno ne keeki oba okyali ku soda naye nga tuwunzika okumuvaako era mu wiiki yemu yagambye simanyi oba kwabadde kutegeka abantu nga saawa yonna awatudde Pentagon awagenda tula Pentagon saawa yonna yagambye bagenda kusondayo ssente bagule eka z'ettaka 500 era mbu balevolingeyo bulungi bwe bajja okuteekanga enkuŋŋaana zaabwe ezo zi independence biki ebyo naye nze muli ne ŋŋamba naye mu Uganda wano wakyayinza okujja eka z'ettaka 500 yazibazeemu obukadde bubeka kyayogedde ssente naye yagambye tugenda kaakati ekisookera ddala agamba abantu nti ssente ezizimba Pentagon teziriyo leka nkubuulire musajja wa Katonda n'abaweereza ba Mukama abandaba abantu bano betusaba ssente bannayuganda era n'abamu ebizibu bye tuyitamu bye bayitamu n'abamu basula enjala kaakati gwe abantu baguze ettaka si bwe kiri abantu ne basonda ssente ez'okuzimba ekkanisa abantu ne basonda rediyo ne TV enkeera n'obasondesa satellite simanyi bagireeta ate yalina ogigula satellite project ya government nanti nze nange simanyi kubanga kakati abantu bano bajja kutuggyamu obwesigwe kubanga abantu bano batumanyi nga abasumba aboogera amazima satellite bya government biri kololo buli rediyo buli TV inayo kakati nze amagezi ge nandiwadde ow'ekitiibwa Bugingo ettaka lyagamba abantu abasobola okugula awo balina obusobozi obugula ettaka ewalala naye nga balabye ku kisooka omufunza asooka ateekewo Pentagon abantu baddemu ku maanyi oyinza otunyiigira era ne otulabanga abalabe bo naye ate kati tukubuulidde amazima sooka omalirize Pentagon eggwe olyoka oleeta ekirooto ekirala obakwasa ebisumuluzo kubanga ekisooka gavumenti tesobola kukuma enkuŋŋaana obadde ozikuba ennamboole ne kololo nga gavumenti ekuwa kololo wa bwereere olira bulungi kaakati bwe kiba nti enkuŋŋaana zo zikubwa kololo nze ndowooza obwetaavu bw'abantu bano n'omubiri gwa Kristo n'ekifaananyi ky'obulokole wandibadde kati omusingi gw'osimbako essira basime omusingi baleete amatiriyo yandibadde kati avudde Isirayiri kati nga tandise okuyingira Uganda olwedde nga kati ayingidde awo wennyini ebikonteyina nga biri awo omusenyu nga gwaliisewo kubanga bwe kiba nti omusingi gutandika mwaka gujja omwaka gujja gulako weeks 2 gubulako weeks 2 kati matiriyo yandibadde yatuuse dde era nga ntebera odi oyo akwataganya ati ennyonyi ziri kwezi bagenda kweta bisenge bizimbire ddala nanti bizimbe kati olwaleero awo abantu bandibadde bayitawo nga bennyini nnyini okimanyi nti abantu bwe bamala okulaba ku bisenge ebyo
tosobola na bega yirira ate kuleeta sente ekyokulaba bakiraba so nga tanaba kuteekawo nsonga ndala asooke amalirize kino awo nno kubanga buno obulamu obulaba bwe tulimu bayibuli egamba bweti nze kenkusomera ebayibuli eno kubanga ye abantu bayinza ogitegeera abaagala okutegeera omubuulizi essuula ya 9:5 bayibuli egamba bweti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi kaakati omuntu yenna omulamu otulaba wano lwaki buli ketufuna tukakozesa ontegeera bulungi tukola kubanga enkya leero wendi enkya siriiwo abantu bano bonna abavudde mu bulamu bw'ensi ensi eno baali bajagala n'abasinga baali ba mugaso kaakati ekyo bw'oba tokitadde mu bwongo sooka oteekewo ekintu nti ne bwe mba nvuddewo mu bulamu bw'ensi kyekigenda okusigala era kwe balijjukirira ze nina omusajja wano gwempa ekitiibwa ndowooza n'omukyala waliwo abantu banjawulo nze mpa omusajja kiweeweese ekitiibwa omusumba kiweeweese omusumba Robert Kayanja olira bulungi omusumba Imerida Namutebi Profeti Kakande olira bulungi omanyi lwaki mbawo ekitiibwa bayina bye baataddewo ensi n'ebiraba era bw'oyita ne bw'oba Kakande ye tomwagala bw'oyitawo kye yazimbye si muzikiti kanisa ate era mu Uganda yonna tewaliwo muzikiti gwenkana kanisa eyo n'ogwambogo nkugambye wano mu Uganda ne bw'okwata ogwa Kampala mukadde gwe gusinga naye tegusinga kanisa eyo so ono nvajo kuseekawo ebigambo ebingi atekewo ebikolwa nga bwe yassaawo lediyo abantu lediyo ne baziraba na kino kyabayingiramu ekisookera ddala bw'anassaawo ekintu ekyo Katonda ajja nammongera abantu nabana ababadde boogera muyaaye mubbi musajja mufere tebajja kuddayo byogera kubanga emimwa gijja kuba gibunidde njagala kwebaza Mukama ku lw'abantu mwenna bannaye Mukama waffe Yesu Kristo abawe nnyo omukisa bayibuli esomesa mu Luka essuula ya 2 olunyiriri olw'10 mpaka olw'14 nti okuzaalibwa kwa Kristo Yesu ssanyu eri abantu bonna era tulaba mu nnyiriri ezo zembawadde nga ne bamalayika bajaguza ne batendereza Matayo essuula 2 olunyiriri olw'10 n'olw'11 Yesu bw'amala okuzaalibwa waaliwo okusinza ne basinza omwana mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo agalimu okusinza agalimu okudda eri Katonda agalimu okwenenya nkubiriza abantu mwenna Mukama gwawadde obusobozi ku kyalo gy'ozaalibwa oyinza n'okuba toli mu Uganda nkusaba oweerezeeyo okwo kasente si maka mwozaalibwa mokka naye ne kuba neiba abo abali obubi ekirala tulina naffe pulogulaamu 25 era omuntu ali eyo ng'asobola okuyimirira naffe tukyaniriza ife tufumbira abantu wano mu kitundu mwe tuli Masindi ne Masaka abantu bano atasobola kwegulira kyakulya Christmas era ffe mu nkola yaffe tusala n'ente ennamba buli wantu tusalawo nte zibeera 3 so njagala kusaba abantu abasobola okuyimirira naffe mu nsonga eyo basomere ennamba y'essimu ennamba y'essimu eri 0704 33 45 55 ey'emutyeeni teriiko kati kubanga yafunyeemu obuzibu essimu n'eyatika twabadde mu crusade eyo nga bw'obimanyi bwino n'anyooka ne wabeerawo ate nga bo bali baga omusajja ayogera bwino ono so ne wabaawo embeera etabaddewo nnungi essimu ne bagyasa kati essimu eyo gye mbawadde yeeriko kale njagala nange kubaagaliza bimunjagaliza Mukama batukumbire tubaagaliza ennaku enkulu ennungi
abavuzi ba motoka muvuge bulungi abazadde namwe mukume bulungi abaana bammwe bakomyewo ate olw'omula luno lwa December luba luwumula luwanvu kale musobole okubanga mwekuuma bulungi nnyo musobole okuyingira omwaka omupya ate nga temulina bizibu byonna nga muli balamu omunsi ekula abantu tujja kusanyuka nnyo nga tuyingidde omwaka omupya ffenna kale mukama katonda abakuume musubscribinge mulayikinge mukomentinge noonye ekkanisa etegeerekeka erina enjiri ekutwala muggulu muve mu ezo ez'okuba obukubi engalo ne boogera ekintu n'okuba mu ngalo naye nga naawe kyeboogedde olaba tekikola ki nga tekigatta kale ndowooza alina amatu